Eky'abalamuzi essuula 8 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Abasajja ba Efulayimu ne bamugamba nti, Kiki ekikukozezza ffe bw'otyo obutatuyita bwe wagenda okulwana ne Midiyaani? Ne bayomba nnyo naye. N'abagamba nti, Nze kye nkoze kaakano kiki okukyenkanyankanya nammwe? Ezabbibu Efulayimu zaakungudde ng'addamu tezisinga ezo obungi Abiyezeeri zaakungudde. Katonda agabudde mu mukono gwammwe abalangira ba Midiyaani, Olebu ne Zeebu, era nze nandiyinzizza kukola ki okukyenkanyankanya nammwe? Awo obusungu bwabwe ne bulyoka bubuubuuka gy'ali bwe yamala okwogera bw'atyo. Gidyoni n'atuuka ku Yoludaani n'asomoka, ye n'abasajja 300 abaali naye, nga bakooye naye nga bakyagoberera. N'agamba abasajja ab'omu Sukkosi nti, Mbeegayiridde bawe emigaati abantu abangoberera kubanga bakooye, era ngoberera Zeeba ne Zalumunna kabaka wa Midiyaani. Abalangira b'e Sukkosi ne boogera nti, Ebibatu bya Zeeba ne Zalumunna biri mu mukono gwo kaakano, ffe okuwejja eri emigaati. Gidyoni n'ayogera nti, Kale Mukama bw'alimala okugabula Zeeba ne Zalumunna mu mukono gwange, ne ndyoka nsika omubiri gwammwe n'amaggwa ag'omu nsiko n'emyeramannyo. N'avaayo n'ayambuka e Penueri n'abagamba bw'atyo. Abasajja ab'omu Penueri ne bamuddamu ng'abasajja ab'omu Sukkosi bwe baddamu. N'agamba abasajja ab'omu Penueri n'abo nti, Bwe ndikomawo emirembe, ndimenyaamenya ekigo kino. Era Zeeba ne Zalumunna baali mu Kalukoli n'eggye lyabwe awamu nabo, abasajja nga 15000, bonna abaafikkawo ku ggye lyonna ery'abaana ab'ebuvanjuba, kubanga abasajja abaasoowolanga ebitala baali bafudde kasiriivu mu 200,000. Gidyoni n'ayambukira mu kkubo ly'abo abatuula mu weema ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'Enoba n'ey'Ogubeeka. N'akuba eggye kubanga eggye lyali terimanyiridde. Zeeba ne Zalumunna ne badduka, n'abagoberera, n'akwata bakabaka ba Midiyaani bombi, Zeeba ne Zalumunna, n'atiisa eggye lyonna. Gidyoni mutabani wa Yowaasi n'akomawo mu ntalo awayambukirwa mu Keresi. N'akwata omuvubuka ku basajja ab'omu Sukkosi, n'amubuuliriza, n'amutegeeza abalangira b'e Sukkosi bwe baafaanana n'abakadde baayo, abasajja 7,700. N'ajja eri abasajja ab'omu Sukkosi n'ayogera nti, Mulabe Zeeba ne Zalumunna kwe mwayima okunduulira nga mwogera nti, Ebibatu bya Zeeba ne Zalumunna biri mu mukono gwo kaakano, ffe okubawa emigaati abasajja baabakooye. N'atwala abakadde ab'ekibuga, n'addira amaggwa ag'omu nsiko n'emyeramannyo n'ayigiriza nabyo abasajja ab'omu Sukkosi. N'amenyaamenya ekigo eky'e Penueri, n'atta abasajja ab'omu kibuga. Awo n'alyoka agamba Zeeba ne Zalumunna nti, Abasajja be mwatira e Taboli baali bafaanana batya? Ne baddamu nti, Gwe nga bw'oli nabo bwe baali. Buli omu yafaanana abaana ba kabaka. N'ayogera nti, Baali baganda bange, abaana ba mmange. Nga Mukama bw'ali omulamu, singa mwabawonya okufa, sandibasse mmwe. N'agamba Yeseri omubereberye we nti, Golokoka obatte. Naye omuvubuka oyo n'atasobola kitala kye kubanga yatya, kubanga yali akyali muvubuka. Zeeba ne Zalumunna ne balyoka boogera nti, Golokoka ggwe otugweko, kubanga omusajja nga bw'ali, n'amaanyi ge bwe gali bwe gatyo. Gidyoni n'agolokoka n'atta Zeeba ne Zalumunna, n'atwala emyezi egyali ku nsingo z'eŋŋamira zaabwe. Abasajja ba Isirayiri ne balyoka bagamba Gidyoni nti, Tufuge ggwe ne mutabani we era omwana wa mutabani wo, kubanga otulokodde mu mukono gwa Midiyaani. Gidyoni n'abagamba nti, Nze sigenda kubafuga, so ne mutabani wange tagenda kubafuga. Mukama y'anaabafuganga. Gidyoni n'abagamba nti, Mbadde njagala okubasaba, mumpe buli muntu empeta ez'omu matu ze yanyaga. Kubanga baali balina empeta ez'omu matu eza zaabu, kubanga Bayisimayiri. Ne baddamu nti,
tunaaziwa so si lwa mpaka. Ne baaliirawo ekyambalo, ne baaliirako buli muntu empeta ez'omu matu ze yanyaga. N'obuzito bw'empeta ez'omu matu eza zaabu ze yasaba bwali sekeri za zaabu 107, obutasaako myezi, na byakulengejja, na byambalo bya ffulungu bakabaka ba Midiyaani bye baali bambadde, era obutasaako mikuufu egyali mu nsingo z'eŋŋamira zaabwe. Gidyoni n'abikoza ekkanzu, n'agiteeka mu kibuga kye mu Ofula, ne Isirayiri yenna ne bagenda ne bagigoberera eyo okwenda nayo, n'efuuka kyambika eri Gidyoni n'eri ennyumba ye. Awo Midiyaani n'ajeemulwa abaana ba Isirayiri, so tebaayimusa nate mimwa gyabwe. Ensi n'ewummula emyaka 40 mu mirembe gya Gidyoni. Yerubbaali mutabani wa Yowaasi n'agenda n'abeera mu nnyumba ye ye. Era Gidyoni yalina batabani be be yazaala abaava mu ntumbwe ze 7, kubanga yawasa abakazi bangi. N'omuzaana we yali Sekemu, naye yamuzaalira omwana wa bulenzi, n'amutuuma erinnya Abimereki. Gidyoni mutabani wa Yowaasi n'afa ng'amaze okukaddiwa obulungi, ne bamuziika mu ntaana ya Yowaasi kitaawe mu Ofula eky'Ababiyezeri. Awo olwatuuka Gidyoni bwe yamala okufa amangu ago, abaana ba Isirayiri ne bakyuka nate, ne bagenda bayenda okugoberera Baali, ne bafuula Baaluberisi katonda waabwe. Abaana ba Isirayiri ne batajjukira Mukama Katonda waabwe eyabawonya mu mukono gw'abalabe bwabwe bonna ku njuyi zonna. So tebaakola bya kisa nnyumba ya Yerubbaali, ye Gidyoni, ng'obulungi bwonna bwe bwali bwe yakola eri Isirayiri.